Mohamed Kachika olwaleero ngenda batangazaamuko ku theories zino ze tulina ennyingi nti abantu abamu bakoze olw'okuba bagezi nnyo, abantu abamu bakoze olw'okuba balina capital munene, abantu abamu bakoze nnyo oba balemeddwa okukola olw'okuba banafu. Nze kyendowooza nti ekintu ekyo kiri mu ndowooza zaffe naye nga tekiriiyo, kubanga nze ntuuse ku conclusion yange n'abalala baagikola dda, that there is no business too small to start. Teriiyo kintu oba business gye bagamba nti eno ntono nnyo bw'ogitandika tojja kufuna. Abantu bakola business yonna where you least expect it n'agifuniramu. Ate bwe bamala okutuuka waggulu, naddala abali waggulu oluusi n'abali wansi, ne beereetamu ekirowoozo ekigamba that this is too big to fail. There is no business that is too big to fail. Nti nze namala nze bizinensi yange yannyikira nene nnyo, oba sekita gye ndimu nene nnyo, sisobola kugwa. There is no business too big to fail. There is no business too small to start. There is no sector. Teriiyo nti ekintu kino ekkubo lino bwe ndikwata nja kugaggawala. Teriiyo nti omulimu guno oba bwe naakola kino. Eriyo ze tuyita ezimu tenants, ebiyunga ebimu nti ddala byo biggumiza obugagga oba ssente, naye si bye bibukola. Byo biggumiza buggumiza. Kati nga omulundi oguyise nabagambye consistency. Kati nze ndi muntu wa kulemerako consistency ne kumpisaawo. Naye consistency alone, okola ekintu n'okiremerako ne bwe kiba kigaanyi n'okiremerako ate gwoba wayitawo omuntu akugamba lwaki tewakyusizaamu. Why are you consistent onto something that is not working? So nange mbadde nga nfuna obuwonvu n'obuko, sijja bagamba nti mbadde consistent, mbadde nga nkyusaamu. So tebangayo, naye abantu bagenda ne balaga bannaabwe nti ekintu kino bw'okikola ng'olwo omaze okufuna ssente, oba ekintu kino bw'okikola olwo obugagga ng'obutuuseeko, oba bw'omala okutuuka ku level bweti olwo oba omaze. Kati bangi nnyo bayinza oga nti gwe Kakiika gwe ebitaala byakuta. Mohamed Kachika is very aware that there is no business or level that it is too strong to fail. Ku ssaawa yonna yonna omuntu asobola okuserengeta n'agwa, financially or otherwise. So olwaleero ŋŋendako n'akantu ako on the background eri premised eri abantu nti abantu abageze ennyo be bakola ssente n'obugagga, ti abantu abayiiye ennyo. Ekintu kino kigenze ne kitukwata. Buli gw'olaba omuntu ayiseemu mu kintu ky'ayiseemu ne mugamba nti mugezi, ate gye mukoma mugamba nti mugezi, naye ate ne yeefuula mugezi nnyo nti nze gwe mulaba. Ebintu bizibu ebintu bizibu, okugaggawala kuzibu. Yetu Mohamed Kachika akugamba, nze endowooza yange eri nti olw'okuba ndi musomesa nkizudde nti abantu abagezi ennyo usually tebatera kugaggawala. Abagezi ennyo, neither sigamba nti ate abasiru be bagaggawala. Bw'abanga omuntu musiru y'oyo azifuna n'azikola bino bye mulaba bazikola enkeera n'abanga aweddemu. Nze ku lwange omuntu owa wakati oyo, owa wakati, buli lwerabanga ng'oli mugezi nnyo, chances ziri very high nti osobola okufuna ssente. Ng'oyise mu magezi ag'abagezi ssente, sigambye bugagga.
osobola okufuna ssente ng'oli mugezi nnyo. Naye ndabye nnyo abantu abali average, abantu aba wakati awo, abakola ebintu ebitali extraordinary nga bagaggawadde. Njagala mwawulemu adage eyo ey'okufuna ssente. Kuba abaana abagezi ennyo batuula ku bibesimenti ebyo ne bayiiya ekicupuli ne kitoola. Era ssente ne babeera nazo ne muziraba nga bazimansa. Ezo ziba ssente. Therefore sigambye nti omugezi tafuna ssente. Abagezi era bangi nnyo, bwe buzibu kati bambi obuliwo ku bavubuka abato, nti abagezigezi abo abaana ab'obubriefcase abo ab'obukapale buno nti bafuna ssente ne bazibalagako. Abayiiye ennyo ne beefuula nnyo abagezi. It's true, ssente bazifuna. Naye Mohammed Kachika alinamu a feeling nti olwo ebiseera ebisinga tebazitranslatinga kuzituusa mu bugagga. N'agamba nti abantu abali average aba wakati awo nga ba-actinga cautiously be basinga okukola. Ssente mu mpola naye ne bazitranslatingamu obugagga. Kuba abantu abo abalowooza nti abantu abagezi ennyo be bakola ssente, balina feeling nti olina okusooka okwawukana ku bantu n'obeera so special olwoka okole ssente. It's true. Naye Mohammed Kachika n'agamba nti bw'oba waakuzitranslatingamu bugagga, olina okudda down to earth. Olina okukka wansi n'obeera mu bantu n'olwoka okola obugagga. Either kutegeera nti abantu bakozesa obugirita oba neerukata abantu n'otandika obukola, oba kutegeera nti abantu amasomero nga gaddamu abantu baagala akawunga n'ositookinga kasooliwo, kwekwo okudda wansi. Naye bw'olowooleza ennyo waggulu ennyo, olubeerera buli kintu ng'okirowooleza nnyo waggulu nga kiri sophisticated. Nga gw'oli eyo olina kubeera mu bire nti nze kyemuva mulaba nga nayitawo olw'okuba nga nze ndowoozera waggulu nnyo, ndowooza bya maaso bino ebiri wano ebibeetoolodde sibitegeera. Balinamu kaawo kye baba tebatulazeemu. Nze kati olwaleero kambalageko ka chapter kange kano, engeri nze gye ntambuzaamu obulamu bwange buno obuli average. Nti nabalaga ettaka lino oba nababuulira nti naligula 210 ne ndisimbako kasooli. Mukwano gwaye gwe yanguliza World Food Program ttani zaali 33. Naye kasooli oyo naalibadde nfuna ne ttani 10 kuba ettaka ddene. Naye abakozi kubanga okuva ku store we yali ne kasooli gye baamusombanga nga tumunudde, some of those distances are 4.5 to 5 kilometers. Kilometers 4 ku 5 ng'omuntu yeetisse ekifuluusi kya kasooli kyatuuka ng'ekiseera ne kimumenya. Kubanga okuva ku sayidi emu okutuuka ku sayidi endala wawanvu kuba ettaka ddene. Ate nali sinnateekamu makubo. Kasooli ne mmulaba nti tajja kusoboka, ne ntandika emiti. Ebiseera ebyo 2015-16 nakubisanga, nasooka kukubisa bifaananyi, nalina Blackberry yange. Drones tezaaliwo, kati sirina bifaananyi bye nja kubalaga. Ebya 2016 ne 2016 yagulawo 2010 nali maze okusalawo ekibira ekimunzizaawo kirala. Ne tugenda mu 2019 tuba tuyingira COVID 22 n'ensalawo ekirala. COVID agenda okuyingirawo bw'ati abantu ne balooka bayingira ekibira kyaye n'entandika okusala omuti. Nze nguva waggulu. Naye buli wensala omuti nga nsimbawo omuti. COVID n'ensimba ekibira. Nakisimba okuva waggulu. Natandika 2019 November.
tugenda okutuuka mu covid awo January awo covid bamulangirira mu February awo nga ntandiikiriza 2020 nze mbagamba bane nakola mu covid throughout kubanga kino kibira kimu ekyo nga bw'okiraba naye nalina ebibira 16 byonna saabimalaawo ebimu nabisigaza naye nasalanga kati kino nalinga nkisala progressively era byonna nga nsala bwenzizaawo progressively. Ekifaananyi kiikino March 2022 awo twali tukyalindooza mu covid n'ekirala kiikino kya February 2022 ng'ekibira ekyo kikyali kito naye era ojja kulaba emiti gyange kakiika ensimba ye nti omuti gwa kakiika guva wansi gwonna nga muggumivu. Awo mu biseera bya covid nawa abantu ne balimira miti gyange ne bakamala bukamazi. Ndowooza yali September 2024 ne mbalaga nti emiti nze bwe gituusa myaka 3-4 ne ngukwatako bwenti ne ngubalaga ne ngamba nti okusala ekibira okwo kuba kukoze eki kutuuse. Awo nali ntandise projekiti y'ente eza zero grazing. Ne nkwatako ekitundu ekimu eky'ekibira ne nkisala kino ekiriraanye eno ku nnyumba ne nkisala kuba nali njagala okuweza acres z'ebisagazi acres 10 kuba nali ntargeting okubeera n'ente 400 on zero grazing nga saagala kubulwa mmere kuba enkola yange eri nti saagala ekiseera kituuke nti kakiika yali yeepanka n'ente ziizo tezimulemeredde okuliisa kuba nali nzimanyi nti nja kuzirisa nga bwe mulabye nakoze silage omutuumu ogwo ogujjudde awo ng'ate era ne mu wiiki eno tugenda kuddamu okukuba silage omulala oba oyo naamuteekawa ya Allah ajja kunsaasira andaga ekifo wenja okumuteeka n'enkisala n'enkisimba ekisagazi okusala mane mutegere nti n'okitunda n'ofuna ssente n'enkisimba ekisagazi ekyo ne kikula ebisagazi byampitirirako obungi ndowooza oba gwali mwezi gwakumeka nabalagako nti no in order to maintain emmere yange lumu naleeta abasajja bange nga 40 ne babisaabwa byonna ne babiteeka wansi ne tubisomba emmotoka nga 50 ne mbibikisa emmwanyi zange nabibalagako okwo naye bwe nabibalagako abantu ne baava Luweere eyo faamu baagiyitangani negamba nti bino ebisagazi ebikalu byebirungi okukuliisa ente eza beef ne baleeta aguuma gaabwe ne batandikanga okubikuba ne bampanga miliyoni 2 buli fuso ku bisagazi bye nali ntemye nze biddemu bikule emmere yange ebeerewo. Kati ekibira kye nasiiba mu 2020 mu covid paka 2022 olwaleero nkituuse mu haafu nga nkisala nkisusiza ndooza mu haafu naye mbalaga nti omuti nagusimba mu 2022 ngugyeewo 2025 nzizaawo omulala. Kati awabadde ekisagazi nyenze ne neezuula nti kasooli silage nina mungi ne kasooli nina mungi n'ebisagazi nina bingi I overestimated ne ngamba ebisagazi bino tubisaawe tunuulira olukalabayo olwo lwonna olusaayiddwa ngenda kubireka ebimu bikale ebirala natandise obigabira abantu abaagala ensigo abaagala okuliisa bw'onooba oyanguye n'otuukawo mangu nga sinnaba kubyokya oli waddemba okutwala fuso gy'oyagala oba trailer gy'oyagala. Omwami omu saamutegedde na linnya yavuze buvuzi mmotoka ye najja bazze
Nambuuzaako nti munnange bulijjo nkulaba. N'aŋŋamba munnange ne tunyumya bulungi, n'aŋŋamba nti ye munnange bw'ema eriye ensawo y'ebisagazi bampe, ne mugamba emmotoka bagitikke bagijjuze. N'agamba nti singa naze na loole ennene. Omwami yabadde ava Lwengo, Kinoni, Masaka, Buddu. N'agamba nti kiki nti gitikke ogijjuze ate tosasula. Nze sisasuza. Twala muvubuka mutototo naawe genda okole. N'atwala ebisagazi. Kati ngenda kwongera okulongoosaawo nkubewo omusooli insha Allah. Naye nze sikubamu omusooli nga sinnaba kuzaamu muti gwange, kubanga it is my mainstay. Kati mujja kumbuuza nti Julaayi onagwako gwe weesize ki okubanga osimba kasooli? Emmange eri John kasooli tomulabye omuto akyabuzaayo omwezi gumu n'ekitundu, atuuse tomulabye, akyabuzaayo emyezi 2 tomulabye, kati na wano we basaawa nawo ngenda kusimbawo kasooli. Abantu beebuuza eki naye gwe musajja gwe osimba otya kasooli throughout the year? Gundi njagala olaga eddaamu ezo ze nasima. Nazisima 2010 okuva Julaayi paka October, nga tusimaga ddaamu ate nga tugasima waggulu. N'ensima ne shadufu. Bwe namala okutuuka ku water level ya shadufu, amazzi ne gatandika okufubutukayo nga gajjuza ddaamu zange zino eziri waggulu. Omwo nze mwenteeka emyala, ekigundi kiri ekisiba. Simanyi oba wakikutte, kubanga nze nsiba amazzi n'ensumulula. Eddaamu ziri waggulu eri ku lusozi, ennimiro zange ne zibeera emmanga. Omwo mwenteeka emikutu bwe giti. Bwe nsumulula bwe nti eri nga nteekayo obusawo obukutiya. Butera kubeera si bwa ttosi bwa clay, bumba. Ng'amazzi ogasibiraawo, ate ye kasooli yeezira kufuna kunnyuukirira nga kasooli atambula. Ng'obeera ne kasooli abantu babadde nga beebuuza gw'omufukirira otya. Bu sprinklers bulina awalala gye bukola. Naye nze sirima nga sinnasooka kunoonya mazzi. Ddaamu ziizo zirinnya ziri waggulu. Olw'okuba mmaze ebbanga nga sifukirira, kuba wabaddewo kirira, ezisinga zizise. Naye ddaamu ezo zaalinga nnene nga zirina millions of cubic liters of water. Lwe nasooka okulima kasooli oli gwe mbagambye owa World Food Program, n'enjiya nti omusana guno tegujja kunzitira kasooli wange. Zino ze hybrid zaali tebinnaba kujjambo, ali drought resistant. N'enjiya nti kanteeka amazzi ku lusozi genja okusumululanga gakkirire eri nga bwe ngasiba ne ganyuukiriza ettaka. Sinyuukiriza acres 10 oba 2 oba 3. Sinyuukiriza acres zisukka mu 2. Simanyi oba message mugifunye nti olabye ekintu ekiri awo si magezi mangi. Ekintu ekiri awo si sophisticatedness nti omusajja nga yayiiya nnyo. Ekintu ekiri awo siri eyo mubire nti nze gye nkolera ebintu byange. Olabye abavubuka wange abasaawa ne bumashini bwange obusaawa. Mu nnaku ezi 2 acres 25 zikunuukiza mu 3 zijja kuba ziwedde. Mu lunaku olulala oluddako nga biwotose nga tubikumamu omuliro. Bw'okumamu omuliro mwattu oba otaddemu obugimu, eryevvu lireeta obugimu. Bwe binaddamu ne bimera ng'olwo mbifuuyira eddagala ery'amaanyi nga ligonza emirandira eno wansi. Nze mpabalako bukabazi katono bwe nti nga nteekamu muti gwange, nga nteekamu kasooli wange, nga neeyongerayo eri ku kibira ekirala. Message ki olwaleero gye mbawa? Nti okugaggawala si magezi mangi.
okufuna essente kukwandyetaagisa amagezi amangi, naye okukola obugagga kyetaagisa omuntu alowoolerezaawo averagely. Nenyongera n'obbakakasa nti abaali balinamu doubt nti ddala ettaka kya bugagga oba ettaka likuuma obugagga, nti ettaka by'ebimu ku bintu ebisinga okukuuma obugagga. Bwe tunuulira butunuuliza omusajja ono engeri gy'atambuzaamu ettaka lye, ng'agenda asimba, atema, n'enshuaringa cash flow, n'asimbamu ebiri short term, n'asimbamu ebiri long term. Oba omusajja ono ddala teyagezaako okwongereza n'okukkaatiriza obugagga, so si ssente, okukkaatiriza n'okuggumiza obugagga, wadde ng'akutegeezezza that there is no business too big to fail. Wakiyinza okwetaagisa ensonga emu oba endala oba ennyingi, n'omusanga nga Kakiika Muhammad ne mutandika kwebuuza, bannange omusajja oli Mr. Cash Flow yalinga atusomesa ng'alabika ali immune, yalagawa? Manya nti adage gye nabagamba that there is no business too big to fail. Teriiyo kintu kinene nnyo oba bizinesi nnene nti eno tesobola kugwa. Kyekyo kye yali ategeeza, ye message yaye.